Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Wanakabuguza. Ninako mwana mwara wano wali. Kulayini wano. Tugezaako okubanga. Nange nga ntandika okuwuliriza kuba naye mwebalo okuweereza kuba nze ndi muwuliriza wammwe nnyo. Bambi webala okutuwuliriza. Mbawuliriza nnyo. Amiina. Etweyanziza. Kati kiki? Ebyange biwanvu nnyo. Leka tubiyimpaye. Nina omusajja. Nakamala naye ndowooza emyezi 2. Mwakeefuna mukyali bapya mulaavu. Ate yo laavu gireke tojogera nako kubangoba ali mu nnyumba naye nga ndi mu kasonda. Kiki? Nasuubira nti nange nali nsuubira laavu kuba namufuna obange yamundabira n'alya ebintu. Senga we yamukulabira? Senga wange yamundabira era ne bamuwa ebintu n'abirya. Nange ne kitegeeza bakwanjula ewammwe. Senga ebintu yabirya bamuwa ebintu byawerako bamuwa n'alya. Kitegeeza oli mu bufumbo obukkirizibwa. Bamuwa ebintu era ne bampoowa. Nampoowa omusajja yampoowa naye. Embeera gye nasanga mu bufumbo namalayo ndowooza wiiki yali emu. Omusajja n'ajjayo obuziina bwe bwonna yali yatereka. Obuziina butya? Omusajja mukulu kunze. Naye omusajja yatandika embeera omusajja n'atandika okunkuba. Wiiki emu? Ng'aba yakeera okukuba. Bamuye omusajja yankuba, omusajja yantulugunya, omusajja yabulako kimu kutandika kunjokya bwokya. Bw'oyogera nti omusajja yankuba omusajja yantulugunya mulinga abamaze ebbanga tongambye nti myezi 2. Myezi 2 ziba n'okuba gibulako ennaku okuwera. Kakati wano bayo kiki? Ano bayo gendi naye nange njagala akyuke kuba mbadde muwuliriza era nga nkuwuliriza ng'oyamba abantu bangi. Akyuka ate kakati kankubuuze nga ki ekikubya? Bamubuuze tabaana nsonga lwaki ankuba omusajja ntulugunya. Nange nange kyanjogera nekimbula kuba omusajja akutuukirako nakuba simanyi nsonga lwaki ankuba. Gwe mukazi we weka? Nedda nze ndi mukazi we wakubiri. Alinayo omukazi omulala. Nedda tokaaba kakati sooka okkakane kakati. Ye talina nsonga gyawa nti akuba oba okoze musango ki oba okoze eki? Ye talina nsonga lwaki ankuba nze ndabirawo nga nange ankubye nange simanyi bw'eba alina ensonga agyogere. Wali omulopyeko ewammwe? Senga wange ne bwengezaako mugamba kuba mugamba ne mugamba senga oba omusajja nveeyo yakanyabukanya kuŋŋamba nti beerayo omusajja beerayo. Ate lwaki togendako wa maama wo basengawo bimulemye oba ne taatawo? Mama wange nze bazadde bange saabalabako nakulanda basenga nga ye maama ye taata yekoddeyo byonna. Wakula naye? Nakula naye era gwe nakula mmanyi. Olw'okuba bamuwa ebintu n'abirya kati yasala wansibire mu kkomera era yavuddewo nga nkubye siina mirembe siina ssanyu mufumbo bwendi. Kati oyagala tukole ki? Tegala tisti mumwatulire mu lujjudde osanga anaakyusaamu. Nga naye omwami y'omwagala? Nandibadde mwagala nnyo kuba ye musajja gwe nsoose okubeera naye obulamu bwange. Naye bwe nandibadde obanga simwagala naye ennaku zino mpulira seewulira bulungi. Embeera zange zakyuka muke nampulira bubi naye bamufumba mpulira nga njagala kudduka waali. Kiki? Simanyi nyinza okuba nga ndi lubuto naye Mukama nsase saagala kubeera nga ndi lubuto lw'oyo omusajja kubanga ebbanga lino ettono lye mmaze naye ndabira ddala ng'osandisaanye okubeera naye lwakuba senga wange yamunsiba. Kale tokaaba kati oyagala tumwatule tumukube tumugaye tulwaki akkuba? Kuba kyetuyinza okukola ekyo tetulina muyita eno bbali oba ki? Mumubuuze ensonga lwaki ankuba nange oba njimanye lwaki ankuba nga yansanga ndi mwana muto. Olina emyaka emeka? Emyaka 2. Omusajja ntulugunya ng'ow'emyaka 8 nga ate n'ab'emyaka 8 mu bufumbo babaayo n'essanyu. Okay, kale tovaawo katumukubire tulabe. Ni omusajja? Ye Faruku.
Faruk wanjisebo osibye otasebo je tuli sebo osibye otasebo muje baleke emirimu sebo kai tata nawe je balengerera nani ono okay bampise kadibana ne kabo tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano nga mukyala Swabula yabadde atukubiddeko mukyala Swabula Swabula tugambe nti mukyala wo namba 2 mukyala wange namba 2 alina obuzibu okay talina nnyo obuzibu naye era waliwo obuzibu nga Swabula akubye twogereko naawe kuba embeera gy'alimu agitunnyonnyodde ng'embeera eriwo Swabula ono akwagala nnyo akwagala kwange akuyisa gye muli kati mukolanga baani nga basenga bakojja ba Swabula siina gye namujja nedda ssebo tetukolanga basenga ba Swabula oba bakojja ba Swabula naye atukubidde kugamba kuwuliziganya naawe tulabe oba ensonga tusobola ogisalira amagezi ensonga gyogere gituukireko kati ensonga eri emu yakumukuba miggo Swabula emiggo gimususseeko kuba tugaye nti nga yakamala wiiki nga yakajja watandikirawo okumukuba nali nsobola okukuba lwennamuwoowa olunaku lwennamuwoowa nali nsobola era omukuba iye ate nga ki ekimukubya tebamuteekateeka bulungi ng'omukyala ekisooka nze ndi musajja mukulu oyo mukyala wange wakubiri kati ngenda kukola emirimu 2 nasalawo ngikole okuba omuzadde we n'okuba omwami we muteeketeeke ate omuteekateeka biki bye batamuteekateeka bibanga byalimu abazadde be kaakati kankubuulire kino nze ni musajja mukulu nva ntya mu maka gange amakulu nzija mu maka amato nga nampa amazzi amabisi nze naaba mazzi gookya okay yamba atya amazzi amabisi kakati takufumbira mazzi bintu bingi akyalimu obuto kyekimukubya simukuba nga atamwagala naye bw'oba olina emikono muzeeyi lwaki oba teweeterayo mazzi ago okusinga otulugunya omwana w'abandi omulembe gwammwe mubi Swabula wandisebo akugamba nti ekikubya mazzi kyangamba nkuba bukubi talina kyangambako wadde wabula yankuba bukubi n'atandika okunkuba nantulugunya n'atandika okunvuma ebyekiralulalu nze byesitegera nakutegeera mwami Faruk lwaki yali annoonyako ki mwami Faruk okimanyi nti omwana ono bayinza okusiba okunsiba baani gwe ani poliisi sebo amateeka kakati lwaki teyasookedde ku poliisi n'asookera wammwe kitegeeza njagala ebyo byemukubira abitegeera gende mu famire yaani amanyi ku kintu ekyo mu famire nzi kitegeeza byemukola kibisaana lwaki tugenda kulenga temateesa nesenga bangezaako okwogera nesenga olwokuba wamuwa ebintu bye bingi ebintu byo bingi kati ye tayagala kuwuliriza yadde ebikwatako yagamba ntula ku kinga gonsuza ku paasi kakati mukulu esebo ekisooka Swabula akoze n'omusango omulala kandiise ku leediyo ogwo nagwo omusango ensonga zange ne Swabula nja kusobola okuzeemalira enkya ngenda kusula wuwe era ngenda mukuba naye ng'omukubira ki lulinda mukubira TV omusanga bakali ku TV alaba buzanya alinga ye yabuzanya ngenda mukubira kuntwala ku leediyo ate ng'omukubira ki Swabula wanyisemo obeera ku buzannyo antera nawasenga nalinga mbulaba kyovola bambaddenga naye bwakusanga ng'otuddeko ng'akusamba nga tivi agijjako sorry bannange kakati kyetugenda okukola tulina abantu abakulu tajja kutta ngenda kukubira nga tuvudde ku mpe ku namba ya ssengaawo nze afe tulina engeri gyetugenda okwogera ne ssengaawo tulabe oyo omusajja yamanyi Uganda ye yonna olw'okuba mukulu ate alina ssente bambi sorry nedda kati katuve ku mpewo wano ngenda kufuna engeri gye tukuyambamu tofaayo nyumirwa omuziki n'ebisesa ekinta buli ky'omuziki kisinga ono wawulira akazannyo gwavuga ly omusango kazannyo okubeera obezi ku TV sajja abakopi abagigenze gikyamwe baletuweereza mama Jamila waneeka ebanaye Swabula nze mbagwe tansanga naawe mba nafuumuusa dda egyo emigo gyakweweredde ate kuno gijja kuba mingi ati banaye twagala nnyo ebisajjasajja kusajja mukulu tagulya kigwe gulyamu wadde n'akamu luka genda tokaaba kyatuuse ku biiti yayambiddwa dda Kadi mawe baletuweereza nze mu Lugwe Emma ndikijumba ko kimugombola ye Rwanda aveeyo oyo wokuba ng'omupiira aveeyo nze mu Lugwe Emma kale webalinyi wana mu Lugwe Emma okuteesa obulungi bw'otyo Kadi mamwe bale kuweereza nze ngamba Swabula asikemu
aveewaawo agosima kabannange swabu ojja kufuna omusajja sayizi yo mwebale kuweereza nze nambasa enzabayesegalye kale webale nnyo naye kale wulira ekisajja wekimanyira omwana w'abandi bannange empulira obusungu kiringa ekitali kizadde ng'ate owulirira ddala nti kisajja kikulu wabula senga taasa omwana wa munno w'obanga kwoli si kankubadde wali ebintu taasa omwana banaamala kumutta oveeyo oŋŋaŋale Hadija ekibibi webale nnyo nafe Hadija ekibibi ono Jamie Wende gyagambye nti abazadde tulabye nnyo omusajja oyo akomererwe Kadima ne Anko mwebale okutuweereza omusajja nga talina mpisa akuba abaana be omukyala ye ekiddako omusajja akuba naye taba mwangu nange taba mwangu omutunira n'ogamba nti ono kiki okitegeera banga gwe yazaala webale tuweereza Kadima ne bannayewulira ekisajja bannayekisajja kikopi ekyo gw'okkakana ku mwana wa muno n'omukuba tosobola kweterayo mazzi naye nze kyembadde ngamba ezo ensonga bazitwaleko mu b'amateeka kuba ayitiridde effugabbi bannange ebyo bikyaliyo sebyomuggo alinga akuba omuto sigale nze mama kulisa afunda ekigere mbiri za umeme bombo ngalo ni mama kulisa atunda ekigere mu mbirizi za umeme bombo webale tusimide ddala Kadima Anko Kabogoze mwebale tuweereza naye banango oyo omusajja atulekemu lwaki yagenda kuwa emyaka gye kitegeeza kukuba omuntu waba talina kya omwana waba muto nga talina kyamanyi kitegeeza mukuba lwaki tamugamba kino bakikola we bati kino bakikola we bati muwala gwe naawe nkunenyamu senga osi yali mu bufumbo si yayitamu eyo embeera woolaba obufumbo ekintu kiganyula lwaki tojja kisobola wakiri paala bulagenda ononye emirimu okole bannange ogwo omuleme gw'okutulugunyizibwa banaye gwaggwawo mwebale tuweereza yaswete mutongo Faruku yeewaddeyo abeere sengaawe asajja bamanyi naye bannanga abo abantu babiri oyo senga n'ekyo ekisajja beetaaga kufunyamu nga lupanka n'obasi ya umusa nanga gwaka naye kuba bojja ne basangawo ng'ate bo bakuba emiggo wuliriza bwakinyo omwana mama kukyate kuli ba LCZ lwaje bamukwala ne bamusiba kasasira mbu mugagga alina sente mugagga alina sente zikola wammwe tatunyumiza kasasiro ng'osobola kubuta bwe kisajja gweva ku mwana w'abandi wakwata na mukwate wetaaga kukusiba ggwe